Kati Karo, gwe ne Eddie Kenzo muli biki? Kubanga emabegako awo baatugamba gwe ne Kenzo muli bulala. Ate nga nammwe mususseemu eno obufaananyi, eno bulimu ebuti, eno muli ate ne baŋŋamba mbu naakukyawa n'okaaba katoofe. Nga tokyayagala kulinnya waalinnye. Kiinekewo. Tonsasa halumpe. Munnange mbu Kenzo mweyagala. Mbu naye nga Kenzo ate akugattagattako. Otyo. Kati mbuggwe ate oyina ebbuba lingi. Kati nga buli lw'olaba Kenzo ng'ali n'oli omukyalo omulala ng'ofa ng'omutima gwagala kwabika. N'osooka ne weegoba ku Federation. N'omala n'oddayo ogenda okuddayo ng'era ali n'oli. N'owulira nga tokyayinza kyebeera ne mwekubamu awo. Eŋŋamba Karo otuuse awo. Kenzo kyabalwanyi otuuka awo. Omanyi lwaki nseka? Ebintu ebimu binsesanze. Mwali mukola kino Kenzo ekyo bakiyita ki? Eddie is my friend. Gwe kaana gwe nja kukukuba. Njagala nkiddemu ndowooza kyogedde emirundi mingi nnyo mu kamera nga temunfuna. Naye kanze mbadde sinnakuwulira. Nze sideetinga abayimbi. Sideetinga abayimbi. Njagala nkiddemu leero mu kamera yo. Nze sideetinga abayimbi. Mukwano gwange nga bw'ondaba n'abayimbi abalala. Ekya Eddie kyasukkamu. Tewali we kyasukka. Omanyi lwaki? I think video gye twakola ey'aka challenge yasinga ennyo okutabula ebintu ne mugamba there's something going on. Ne tubalowooleza. Ne mutulowooleza. Ate ababalabanga ku Federation. Anti ku Federation naliyo. Era twabeerangayo bya meetings. Nagendangayo olunaku lwa kugenda meetings kiri kyokka bwe byaggwanga nvaayo. Naye oli president wa Federation. Sigenda kubanga alina kyayogedde oba nina kyenjagala omumubuuza nneme kumubuuza. Naye simanyi lwaki buli musajja nga bwe nnina namuŋŋamba nti kino nakiri ne mukigatta. Naye nze Eddie mukwano gwange ng'abalala. Tewafunamu yadde ka feeling? Sikafunangako. Ne bw'omusemberera? Sikafunangako. Tolina masannyalaze gakusika? Sigalina. Lwaki? Kubanga kati bino ebya mukyala minisita mama akabimanya ffe twabimanya ebya mami so bano bagenda okusibako bino ng'olwedde gw'omanyi n'okumanyi. Kati kyogamba wali omanyi tekyakuluma? Nga kinnumira kyoli si musajja wange ate sisuubira nti kiriba tekiriba. Kyogamba kati tukitwale kale nga muli mu olutalo ensi yonna n'abantu bonna bagudde eri Kenzo yekka yali awo. Kubanga lutalo terugenda kubaayo. Terujja bbaayo. Kitegeeza ne waba yasigaddewo yekkaawo era tekirisoboka era tekiribaayo era. Tekijja kusoboka. Wajja bbaawo era omulala. Wajja bbaawo omulala. Kitegeeza ne bwe luba lutalo tomukwatako. Alina abakyala be omwana ttu. Alina abakyala. Okay. Shamema Njali erinnya lyange neddira mutima omuyanja. Saagala mubeerewo mwerabire era njagala okubajjukiza nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyalina Ddamula ate era nga naye yeddira mutima omuyanja. Ntubiddeko ab'omutima mwena gye muli awo Katwe, Masaka, Serinnya, Kingo, yonna buli ew'omutima gy'oli ne mu groups gye muli mwebalekola omulimu ogw'amaanyi. Omanyi oba olina okujanjawaza ennyo ekika kyo kubanga ogenda okutunamu nga famire esigala famire. Toyinza beerabira bw'otyo basuulirira. Ndi wano akawewo tuli wano ku National Theatre mu Culture Village w'olaba bino ebisiige ebirungi ate nga waliwo ne necklaces ennungi n'ebintu ebirala bingi by'osobola oteeka mu nnyumba yo n'ebeera ng'erabika bulungi. Ndi n'omuyimbi Karo Nantongo olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyanyumyamu aludde okulabikako yakoowa ng'ebibuuzo mubisussizza n'omugambo ogutokomoka nga gususse. Tuyina show mu December ng'ennaku z'omwezi 6. Kati babalage ku good music.
omanyi Abannayuganda nga twatandika okwawula good music ne bad music. Kale alabika bulungi, simanyi oba yafunye omusajja oba alina, kuba endabika ye eringa erina sponsor. Oli otya Carol? Olina husk voice. Okiwulira otya muli ng'oyogera? Bakiŋŋamba nnyo kati nkimanyi. Naye nnungi okimanyi? Kati goba kusoma mawulire. Wandiyitiridde baaba. Oba ogaagala. Genda n'osoma. Amawulire? Ng'osoose kuyitaba. Gyeziri. Oyiga okuba oluseke. Olwokuba nakulabye otaddeyo gundi ya birthday. Nze ndi bulala nnyo munnange, ndi bulala. Naye ng'osiibukira wala. Saagala baavu. Naye oli mutuufu. Saagala baavu. Sigale nnyaawo. Tusigale nnyaawo. Oli otya Carol? Gyendi. Abantu ng'otubuzeeko kiki wakoowa? Gyendi nkola ebintu byange mpola. Just ndowooza mbuze mu interviews naye ng'okola. Owa ayina kulabya surprisinze omwana akola enjala. Ye yakubira oba gwe wali awo n'otwa n'ogamba naye omwana ono alina omukolo kaŋŋendeyo mukolere kino kuba abayimbi temutera bikola ebyo. Ate nga n'olumu mukolerayo enjala abamu baga temusasula oba mubalanga naye wakoze ekintu nakyewuunyizza nnyo. Naye nno munnange ebintu ebyo mbikola wadde siri muntu nti buli kimu ŋŋenda kirekodinga naye abandi okumpi bakimanyi nti ekintu nze bwensanyusa omuntu nina engeri gye mpulira, bulyanga oba awangudde, bulyanga oba yegattiddwako ki. Era nze abantu abandi okumpi ekitono kye nnina tutera nnyo kigabana. Kati omwami oyo mbeera naye nga tugenza okukola enjala naye lumu yaŋŋamba nalondo nno ŋŋenda kwanjula, ŋŋenda kukola emikolo ol'embaga. Ne mugamba olimba naawe twala eri wakyali mwana ndaba bato kati nze nga ndaba tebasobola oba tasobola kusalawo mu bwangu nga kyendowooza. Ne mugamba olimba tosobola kukola mikolo. N'agamba kale ndi serious. Kati mba ndi awo nga ndaba ataddeyo oba meetings ku status, meetings ez'emikolo biki era nga sikola ki. Sikkiriza ava ono naawe bino bitu by'abavubuka. Kati mba ndi awo oba was it Thursday last week? Leero Lwakubiri. Yeah, last week. Kati nga ndaba ku status nga bava mu kwanjula ng'omukolo omunene muzibu. N'ogamba abaana baali serious. Era weeda mulinda n'ava mu mikolo ne muweereza message ne mugamba nkakasa muva kukola mikolo nga mwanyumye bulala. Nze nali mmanyi like nga tujjukinga awo. N'aŋŋamba era munnange omukolo gwawedde naye tewabaddewo. Kati olwo before yaŋŋamba gugenda kubeerawo ku Sunday, ku Saturday embaga nenjagala ojje ku mbaga bwe mba nfunye akasente kubanga ejjinja wala sijja sobola kuwa ssente z'ejjinja. Ate nze nange nkimanyi eyo bizinesi sobola kusaba bya Justin bunojje. Kati n'aŋŋamba naye ku mbaga kankuŋŋaanye akasente kange ojje kuba njagala obeerewo. Tumunaye ng'akuŋŋaanya miliyoni etya emu. Bw'agikuŋŋaanya nga agamba Sarah, teyagamba nze oli Sarah manager wange. Ng'amugamba Sarah nomunaye nafunyeyo ssente bwe ziti kubanga ebintu bingi nooki bimanyi by'emikolo ssente ziba nnyingi. Kati n'agamba Sarah ninawo miliyoni emu naye ntya n'omugamba nti nina kubanga ndaba ssente ntono nnyo. Akati Sarah ng'abiŋŋamba nga njogera naye lwe naddayo okukola enjala ne ŋŋamba nno gwe nnoddeza n'osaaga miliyoni emu. Miliyoni emu egenda kukola ki bwe nzifunako olugoye amafuta simu yange bensasula ssente zibeera ntono genda kukola ntya. N'aŋŋamba n'ekituufu ogenda kukola embaga bwetyo. Akati munnange bwe bamala okukola okwanjula nyampeereza mu message ekiro nga twogedde munyumye nabagamba munyumye nnyo nga mwanyumye nnyo bakoze omukolo gwa kitiibwa webale kubeera responsible. Kati munnange nga ŋŋamba message yandeetera okukola ekintu ekyo nga ŋŋamba
embaga ngenda gikola n'okwanjula nakukoze naye ekirooto kyange tekituukiridde koze ekirooto ekyaki nabadde mulwadde nali ku drips badde mulwadde alina ku kitanda eyo ku ddwaliro naŋŋamba ekirooto kyange tekituukiridde neŋŋamba ekirooto waliwo omuntu nga maybe mu birooto bye mwendi so netutwali ne Sarah netutuula netubirowoozaako neŋŋamba Sarah keera ku makya tufune dress tugende ku mbaga ya Deza ebira tunaabiraba kati ekiro ekyo nalina gye nali ŋŋenda mu kufiirwa neŋŋenda wali esayidi zeeyo ng'ejjinja eyo naye navayo ssaawa nga ziringa 9 nga bukya Kolo Seebaka n'ovugirawo nenvugirawo nga netudda twatuuka nga ssaawa 10 nga bukya kati ng'olina okubakamu eddakiika ntono okiire jjuka twasula na lugoye tufuna olugoye netugenda ku mukolo gwa era twatuuka obudde bugenzeemu kubanga obimanyi twetegeka olugoye tulufunye leeti naye era mu tayimu gye twatuukiramu like nayo yali entuufu yali tatusuubira ngaomanyi nti obudde bugenzeemu mumaze n'okusala oba keeki mmere bamaze n'okugiya okumaliriza omukolo kati ate bwe natuukira naafe essanyu n'akaaba nali simanyi nti ngenda mu feelings bwatyo bambi yasanyuka nnyo anti yali takisuubira nti ogenda kimukolera kitegeeza toyimbira kakadde kalo omukolo oguyimbira ssente ate olinayo omukolo tuwogere off air sisobola kyekola ssaawa zino n'emikolo wagirya n'oginja anti ogwo naye ogw'embaga sisobola ate kyekola ssaawa zino okyakuba oluseke oluseke balina engeri gye balusala bw'oyitiriza emikolo kati oba olina ogikola nga weepimira olutereeza obulungi kati olw'embaga wali ate oluddemu buto bulungi nnyo kalo oli otya gyendi mpola mpola nina ennaku nyenje Jasmine omulabako Jasmine mulaba munyumya gyali akola ebintu bye tetunyumya si nnyo tetunyumya message eza trending wazirabako eziriwo oba ku social media eziriwo oba bikuyinze nga bagamba nti gwe wazitadde message kizenate nti gwe wazita ng'ogamba nti omukyalo oyo mukyafu tayoza bintu tategula tayala buliri nga ndaba kitegeerekeka okubeera n'omuntu ewaka atayala buliri si kirungi neŋŋamba naye ate kalo tasaafulumya bino tasobola ate ani yabifulumya ebintu ebyo wabirabako waliwo message gye nalaba nange nabiraba ku social media naye n'omuntu eyabifulumya nange nagamba obaani naye nga tomumanyi sijja kulimba simumanyi naye nebuuza obaani kubanga waliwo ebintu bye nalabamu nga bituufu ddala mbimanyiiko nga kiriwa gwe sijja kubimenyamenya naye nina ebintu bye nalabamu naye nga bona omuntu alina okuba atumanyi nnyo waliwo ebintu bye nalaba nga kituufu omuntu ono obaani naye omuntu oyo munoonya nawe omunoonya kubanga nze sisobola keera ku makya nga twawukanye n'omuntu neŋŋamba nekiba kibi nnyo nnyo ne bwe mba nga nalumwa nnyo nnyo nenkeera ku makya neŋŋamba kankwate ebintu bino nkubire awa midiya mugambe teekayo ne bwe kiba kibi nnyo okimanyi nina ekintu kyanyinza okujulira wano nina omuntu omu gwe simanyi yampeereza nudes
za muyimbi munnange waliwo muyimbi simumanyi namba si yawona naye nagamba singa nalina kale omutima omubi naawe noshayalinga nenshayalinga vidiyo zino kubanga omuntu ondoza yaziweereza agenderedde baba bagenderedde oba ayagala kulaba kinkola naye nze mba ndaba ekintu ekyo tekyetaagisa newe mba njawukanye naawe kitegeeza nti nteekewo olutalo olw'amaanyi olutuukaawo era nze sijja kulimba nti nze n'omukyalo oyo twali tuyombyeko amiina tetuyombangako jasi yakeera ku makya n'agenda byambeera ya bulijjo jasi lwakuba nti Uganda tulina engeri gye tusussa ebintu bakisusa ne bakigaziya maybe abamu yayogerako nabo ng'era bw'omanyi nti buli muntu n'obusungu bwe yobale nnyo naye nze siina muntu gwe nali ntuuzizza nti tandika nga wa midiya tandika omugamba kino nakiri kubanga ne bwe nneewozaako tebigasa naye buli omu akola bibiri ate nze simwagaliza kibi agaliza birungi bireere amiina lwaki tewajja musho kuyimba ate sobola kulimba nzije ku stage nga tetukolagana na muntu ate lwaki wamupositinga namupositinga kuba twali nga tuli babiri nga tuli ba mikwano nali nkimwagaliza wali omu kubapushinga nga nti please do it otuuse twetaaga okukola sho so twalinga tubyogerako kitegeeza nze posti yange yali ekunga bantu weeyisaako namubulokinga saapostinga ye kulaba wakunga abannayuganda ne bafaani bo bange bagende bamusupportinga because concert bwe bayesoose buli muntu yeetaaga support yo naddala nga kiba kiringanga ozaalibwa ewaka n'okula n'ogenda n'ova ewaka neweetongola kitegeeza eno concert yo oba okuze oli mwana obeera successful kiba kikugattako mu career yo so suppostinga nti njagala ndabe kuba we are not friends we used naye nkwagadde olinga nze zomanyi engiyita nti gundi takyali mukwano gwange kiwedde lwakuba nti Uganda towulira nti abannayuganda bajajinga nnyo abantu okuba nti ayawukanye n'omuntu ne baagala obbanyiga ennyo nembanga saagala kukigera mugamba gyetuli tonyomya n'omuntu gwe nalaba ku TV presenter omu ng'agamba kiri feeke lwaki kirimba ensi lwaki bw'oyogera nti temuli ba mikwano kibiki nendaba vidiyo naye nze okubanga sinali saagala biteeka mu mamidiya nali saagala bibeere bwe biti kufuuka kyamaanyi nnyo saagala byeyongeriyo buli omu twawukanye buli omu akola ebibiri naye omuntu we bwe namulaba ng'agenze ku TV nogamba kati nengamba oke kale kakibeere real we are not friends we used to be naye we are not nebigaanira we byaganira olowooza Carol bw'otuula mu bwoti kuba ffenna tulina abawala be twawukanye nabo nga twali mikwano gyabo abamu twali tukola nabo kiki ekyawula emikwano gy'abakyala ng'ogyeko eno ffe mubatono n'abakazi abakulu era nabo baawukana ebyaddala olowooza ki ekituleetera ffe ng'abakyala okubeera ng'enkolagana yaffe eggwawo ate abasajja bamanyi okukuuma emikwano abasajja bakuuma emikwano ebyaddala ekitali eno waffe gwe bwetunatunamu olowooza buzibu ki bwe tulina I think ebitutawaanya ennyo twagala nnyo buli omu tayagala singa munne abamu oli bw'afuna ekirungi oli asobola azimba omutima osobola just okwambala bulungi ng'oli mukwano gwange nenfunamu kiri lwaki anyuma lwaki ye okitege tulinamu ebyo bintu kubanga tetwagala munna gundi asinge munne bwe bakuwaana ennyo oli n'anyiiga ndowooza n'ebino bintu by'obugambogambo bino bye twogerayogera ate tubeerako n'abantu abalala wano tebisobola n'abantu abatulinaana be basinga okutabula njogera kirala n'atwala kirala n'enjogera kya n'atuusa kirala ate kisinga okuneewuunya nti ye tayogera kyeyayogedde ate munnange yenkola yaabwe alo yagambye bwati ne bwati oyo omuwala bwati ne bwati naye gwe wabadde ayogera gwe wagambye eki osooka nga kubuuza muze yazze n'agamba bwati ye bwe yabaddewo ye yabadde ayogera ki nga tonnaba kujajinga naye ndowooza byebyo ebyamakulu bintu bino byakoberako na bujjajja mpozi n'ebyabasajja oyinza okubanga bitutabulira ddala ebyo nojja n'oyagala ku bba wange netabuka kalo
mukwano wali omuntu ayinza okwagabbawo omuntu n'omusigalawo tekisoboka tuleme kusaaga bannange oba tekisoboka oyina omutima oba yamutta oba omulimba weeyisaako bw'ogamba kamutte lumu ekyo nakyo nkikole ki nze nagamba nawaba muganda wange bw'oyagala ku bba wange kiba kiwedde mpiteeni kituufu oba mulala aba mulala ye bw'ate eri mitingamu aba mulala ate tuba tugatta biki lwaki enkola enjawukanayo ne Lydia bagiteeka nnyo ku basajja ate awo nange saategeerawo tebaayagala kukola risaaki na kunoonyereza oba lwakuba nti tuli bakazi nti kyekyangu abantu okutaapingako amangu nti ndowooza nange simanyi naye nga wakiraba kale omutuufu abamanyi abandi okumpi nze sobola kwagala ku mubba wa mukwano gwange amiina Ramen Hair Sport basangibwa awo Kabowa yes abali ku Ddiniya Ndeeba Nateete Namasuba Najjanankumbi mugendeyo babasala akaviiri k'abasajja mutwalo go ng'ate bakola ne kamasaaji nga wenywerako ne kutuzi ne ka wifi weekali kabwereere gendawo obagambe Shamim yatugambye wano basalawo enviiri mu abalina abagole ng'ogenda ku mukolo kuwajjayo mwana w'abandi kumubambaga makeke genda bakusala akaviiri bakuyooyoote obwongo babuteeketeeke bulungi ne bwe yaba yamuta totawaana ate awo mba mulalamu ate sisobola kujjako nga nali simanyi nojja gye ndi nga nali simanyi naye nga nali nkimanyi nti wozibeda omusajja oyo yaliwo ne bwajja ate nzija ne nkugamba temunange nokimanyi omusajja ono bintu byakola si biki bwe mba nga ontegeera woba onoonyiiga nkuleka n'okiyisaawo nkiise nebbali nze ne nkola ki kubanga lwaki oba oyagala bba wa munno ng'oli mukwano gwange Carol mu programu yange eno ninamu akanyomero ka depression tukyaza wano abantu twayagala tukyogereko nti bwe tuleeta mu abantu abamanyikiddwa ne tuyambako ku baana abavubuka waliwo omwaka guno nga gutandika olabye abaana ab'essa abangi mbirabye ekituufu yes wali ogenzeko mu depression kituufu yali kyali ki wagivaamu otya because healing process eno yetusinza otuleetera obuzibu tugenda nnyo mu ddinaayo okukakana nga twesse abamu baluuzinze future zaabwe lwa depression kiki ekyakutwala mu depression ekyantwala mu sisobola kyogerako nnyo naye nagigendamu omanyi nze Carol nina ekintu kye nnina ntya nnyo okusobya era bwe nsobya omuntu ekintu ekintawaanya nemu okwebaka nemu okulya nti mba ndaba nkoze ensobi kati mba nnoonya oba ngitereeze ntya oba omuntu ono oba tuddemu tutya so ekintu ekyo kintu kyalinga abali kuloza ewange bakimanyi era nagigendamuko emabegako si bbanga ddene nga ŋŋamba biri lwaki kino lwakiri bwekiti omutwe ne gutabuka kaakati munnange nawulira bubi nnyo ate kiba kibi nnyo kubanga kiruma nga n'ekintu kyebayinza waliwo kino kyebayinza okuteeka mu depression nga tiwakikola kiruma kati nga tiwakikola ng'oyagala okwewozaako naye ng'ensi tegenda nakuwuliriza teri agenda kutegeera buli omu alina bibye buli omu akulabamu aspekiti webale nnyo kati nagenda mu depression era natuuka n'okugamba ye lwaki setta I swear nagifunako several yasobola okugamba sorry no healing process wamala otya n'ogamba naye kati yenze Carol kino saakikola ensi ennenyeza bwereere n'ogivaamu kuba waliyo omulala alinga ggwe essaawa zino alaba naye tamanyi kyakukola it's okay kaakati
ekintu kyenakola okulaba nga family yange enyambye nnyo sister wange yabeerawo nnyo sister wange tali Uganda. Okay. Manyi ebintu by'okukaaba kati saagala nnyo interview. Tugenda kufunamuuko ka break katono nnyo tufune ku bulanga awo katono tumale tukomewo ate tweyongereyo. Yes. Ecop photographer and videography basangibwa ku Nkrumah Road. Ekizimbe kya Light Building room K08 bakuba bifaananyi ku mbaga bakwata video kwanjula baptism nika n'ebirala bwe bityo kifaananyi nga temuli kinzaali yadde. Bano bafusange ku namba y'essimu noti 7 noti 2935778. Niwala nnyo interview kudda mu bintu ebyo. Wano tulinamu akanyomyo ka depression naye buli ajja gwe kyoba omanyi akaaba. Really? Fulona tewamulabye? Namulabye by the way. Ate nga naye ayina amukyojja mu industry yamukaabya n'amaziga ago. Yagaanye omwogera erinnya naye. Okay, mwebale kubeerako subscribinga, commentinga, likinga ate era osharinge. Tukyali ne Carol Nantongo. Bannange depression is real. Era nsaba Abannayuganda tutandike okukkiriza ekintu kino tuleme kireka nga kiri mu nsi z'Abazungu. Abantu baffe babeera depressed tuleme kubanenya. Muleetedde abantu okwetta, muleetedde abantu okubeera nga tebakyali beekyaye baluzinze self esteem olw'okuba nti mu mulimu gwammwe gwa kujajinga bujajinzi bantu nga temuwulidde sayidi zaabwe. Jackie yali wano Kyandiru n'aŋŋamba ekyali kimule yayagala okwetta emirundi 6 naye kyali kyagala okumwettisa nti Uganda yamujajinga nnyo ne batamuwa chance ebabuulira lwaki yakola nga kye yakola. So ffe we yakinnyonnyola wano ng'ekituufu buli yajajinga Jackie agenda afune w'atuula yekka agambe nina omutima omubi. Wawona otya healing process y'okuba yeesinze okukaluubiriza abantu? Nina abantu abanjagala abantegeera. Mama wange, sister wange ali Dubai eyo Joan. Muto wange nno. Naye ambuuliridde nnyo weewuunye kuba manyi nga bwe saagala kusobya. Nga bwe saagala kulumya bantu. Kati wamanyi nti wembanga nina ekintu kyekifulumye ne kigamba nga kirina engeri gye kinteeka mu kwenenya. Amanyi bwe mbeera era abeeranga ku masimu nga nkubira nga nzijukiza okusaba. Naye nsabye nnyo tusabye nnyo. Esaawa y'omwenda yo nga tetugiyitako. Amiina. Ne tusaba n'ekisiibo kino eky'Abasiraamu ekiwedde ne tusiiba nga tusaba. Even before ekisiibo twasiibako era nga tusaba. So okusaba ennyo ndowooza okwennyikira ennyo mu ssaala kinyambye nnyo okuhiiringa. Yes. Era kati sirina kigenda kujja kikukankanye. So omuntu yenna ayita mu depression asabe. Wennyikira ennyo mu kusaba olina engeri gyo nabadde mu kiro ssaawa era nga 9 ezo nga neefukamira okusaba. Naye omanye nga nkaaba bukaabi manyi lwaki? Message ze nalabye ku vidiyo y'omwana oyo love abantu gye bandaze badde sinnagirabako bukyanga nnyimba. Abantu babadde basanyufu nedda babadde tebakisuubira nti waliyo abayimbi abakikola. Message essimu ze nafunye essimu yange nakooye okuddamu abantu abakwebaza webale nnyo. Essimu abeeyamugula tebo zange za konsati ababuukinze okugula tickets aba God I don't know. Kati ejjo we nabadde nga nsaba nga neebuuza Katonda ne ŋŋamba olwawo bulikola naye oba owulidde. Aba awulira. So kati omuntu yenna ali mu depression saba nnyo kyenyinza okugamba. Okay. Kati Carol, gwe ne Eddie Kenzo muli biki? Kuba emabegako awo baatugamba gwe ne Kenzo muli bulala.
ate nga nammwe mususeemu eno bufaananyi eno bulimu ebuti eno muli ate ne baŋŋamba mbu naakukyawa n'okaaba katoofe nga tokyayagala kulinnya waalinnye kiinekewo tonsasa halumpe munnange mbu Kenzo mweyagala mbu naye nga Kenzo ate akugattagattako kati mbuggwe ate oyina ebbuba lingi kati nga buli woolaba Kenzo ng'ali n'oli omukyalo omulala ng'ofa ng'omutima gwagala kwabika n'osooka ne weegoba ku federation n'omala n'oddayo ogenda okuddayo ng'era ali n'oli n'owulya nga tokyayinza kyebeera ne mwekubamu awo eŋŋamba kalo otuuse awo Kenzo kyabalwanyi otuuka awo omanyi lwaki nseka ebintu ebimu binsesa nze njagala nkiddemu ndowooza kyogedde emirundi mingi nnyo mu kamera nga temunfuna ndabika nze mbadde sinnakuwulira nze sideetinga abayimbi sideetinga abayimbi njagala nkiddemu leero mu kamera yo nze sideetinga abayimbi mwali mukola kino Kenzo ekyo bakiyita ki Eddie is my friend mukwano gwange nga bwondaba n'abayimbi abalala ekya Eddie kyasukkamu tewali we kyasukka manyi lwaki I think video gye twakola eyaka challenge yasinga ennyo okutabula ebintu ne mugamba there's something going on ne tubalowooleza ne mutulowooleza ate abaabalabanga ku federation anti ku federation naliyo era twabeerangayo bya meetings nagendangayo olunaku lwa genda meetings kiri kyokka bwe byaggwa nga nvaayo naye oli president wa federation sigenda kubanga alina kyayogedde oba nina kyenjagala omumubuuza nneme kumubuuza naye simanyi lwaki buli musajja gwe nnina namuŋŋamba nti kino nakiri ne mukigatta naye nze Eddie mukwano gwange ng'abalala tewafunamu yadde ka feeling sikafunangako ne bw'omusemberera sikafunangako tolina masanyazi gakusika sigalina lwaki kubanga kati ize bine bya mukyala minisita mama akabimanya ffe twabimanya ebya mami wange obadde okimanyi mami wo yatuzaala ku kyoluseke yatuzaala nze ne bro sayo it's okay naye kati mbadde gamba noja singamba oyinza okubaga mami naye bya mami byadda just ate gwe wabitegeera tetunnabitegeera no mbadde ngamba ekyo kyogambye nti mami wange mami wange so mbadde gamba nti nabimanya dda so bano bagenda okusibako bino ng'olwedde gwe omanyi n'okumanyi kati kyogamba wali omanyi tekyakuluma nga kinnumira kyoli si musajja wange ate sisuubira nti kiriba tekiriba kyogamba kati tukitwale kale nga muli mu olutalo ensi yonna n'abantu bonna bonna bagudde eri Kenzo yekka yali awo kubanga lutalo terugenda kubaayo terujja bbaayo kitegeeza ne waba yasigaddewo yekkaawo era tekirisoboka era tekiribaayo era tekijja kusoboka wajja bbaawo era omulala wajja bbaawo omulala kitegeeza ne bwe luba lutalo tomukwatako alina abakyala be omwana tu alina abakyala aji tokimanyi aji mbadde sikimanyi nalaba yakola bukozi umura mbadde ne umura yagikola alina abakyala be anti mbwawe we mwagumira awo muga akasita haji nedda munnange Eddie mukwano gwange so abalutambuza nti mweyagala bakijjewo mulekerawo you are the friends era mwagatuwayo kolabo nasingimo inshallah so waliwo ekibuuzo wano ekirala abantu olwata 6 Desemba manyi buli muntu aba n'abalabe be anti ne babuuza nti Carol aweza seti y'ennyimba 25 zanaatukuba mu lawundi 3 oba kale 4 kijja kusinzira lawundi mmeka z'otuwa otuwa esookawo n'otukuba n'otuwa ey'okubiri n'otukuba fe abayagala band music tuli bulala era nze ndi wakkulanga wano paka kuwulira bubi weziri enyimba ziri 21
oba 22 naye tulina okutendala tulina okuta mu period eno mpaka show wetuukira ennyimba 25 ate nga ennyimba zo zonna hiiti ate nga tulina ne bitugenda okwongeramu birala nnyo. Twatandika dda naye ndowooza ogenda tuwa ebyambalo ffe tunaamanya kuba ennaku zino simanya ani dizayinawo naye osusseemukko munnange n'ebintu byange nze mbyekolera mpola gwe designinga nonda ebintu byange ne ngamba design akolera kino Karo nkufera nze zizayini ziba za ndala nnyo nze mbyekolera kati ne ngamba olwo nga mukaaga ogenda tukola otya ogenda tussa obwambalo bulijjo tebambala bekyoba omanya buli lunaku tukyusa oba kano oba kali oba kano oba kali lindako watandika dde okunoonya no ebintu byonna ebya konsati twabitandika dda show ya December yenyabo Karo njagala balabe Karo gwe batalabangako. We are going to unveil a new Karo. Ndowooza eddoboozi kooyimbe kati bwe ogenda kulaba zikuumuuke ebintu byonna tubikwasaganyiza kati nti saawa njagala kutuuka wali ku lunaku nga sirina stress yonna njagala nosalawo otandike kati bange era essaawa yonna ngenda kubambita tuli mu kukola saawa yonna naye nga twatandika dda omuntu asuubire golden band yonna okubaawo ekyo sisobola kukikugamba kati naye mu maaso akuba obudde tukyalina buwanvu amakusaasira taliiwo mu Uganda so mu tayimu awo tukimanyi nti bo family balina okubeerawo of course yo family balina okubaawo otuwe music tumanye mpozi 10 okyabamanya abantu abandi emabega balina okukola ku show yange balalamu mbalaba wali awo n'ogamba ekituufu ntuuse kankole show omanyi nze nagamba kankole nnyo nkole paka because waliwo alina ennyimba 2-3-4 nakola show abalina ennyimba 6 naye gwe mutima gw'olowooza yaba akola ki bazikola ennyimba 3 abazze kukola ki konsati bazikola nakola show alina ennyimba 6 nakola show naye nze nagamba kankole mpaka we banaginsaba paka mukama wange Keti wanagamba kati mwala wange essaawa nga simugambye nti Haji ontegeka ddi ye yekka ajja agambe nti muwala wange kati essaawa ekoze ki era paka bwe yagamba essaawa etuuse tukole ki n'abantu bagimmanja nange mbadde bujo neebuuza ne ngamba Karo lwaki tatuyiwaamu ku shaawo netulira ku music omulungi nga tuludde kiba kirungi nnyo okuba osooka okukola ennyo n'osooka n'olyoka otuuka wali omanyi kirungi nnyo ng'ekintu kiriko demand ng'abantu bakusaba ekintu kinyuma nnyo naawe okola ogamba kituufu bakinsabye show Rachel Namiro wagirabye ogimanyiiko enki show alina concert Rachel omumanyi ye mumanyi alina concert ku Papa Sport yakuyita okumuyimbirako kale ate tetwagala sala mugambeera omanyi bantu bagamba wano nti nsala omugambo sikyayagala kuba nti ate empaayirizibwa nti omwana oyo asala omugambo owaaye gwe tutalabako yadde akafaananyi ka boyfeet kusaleko ku mugambo otukola otya omwaka guno ku birthday yo tetulabayo yadde kale gwe tugamba ayinza okuba nno yooyo okweka nnyo kiki nga mukyalinda kalo leka kutumalamu maanyi bwoti mugumiikirize nnyo ngeri gye tutaakutuma webale tukikakkanye akajanja temubeerayo kaakati mugire kiddemu tukakkanye akajanja naye nakukosa titomanya awo obadde awo weninza awo ate baŋŋambye kubanga yaŋŋamba nti tinayinza okuproposinga ku gundi ku concert yo bwe yamisibaye naye let us wait and see ng'oli excited nnyo njagala kukeerako muwanvu mweru muddugavu yenna anajja ojja kulaba
Gwe keero leka tondeka mu suspense bambi. Keera. Akusanyusa. Takunyiiza. Ng'olaba oti. Ate mmanyi. Njagala kulaba we tuteerawo omugamba awo. Oyagala musajja mweru muddugavu? Oyagala? Igwe. Oba olina? Olina mweru muddugavu? Kyomanya mulungi kyekyokka. Nno nnemesezza embeera kati we kiri. Mbadde njagala kulaba oba gwe tutaaka mu kifaananyi awo yooyo. Kyandiri mwagala oteeka mu kifaananyi. Waliwo awo ge batuwa. Nsala mwogera. Kyandiru yatugamba ye nali mubuuza wano omusajja mugagga mwavu. Nangamba kasita abanga amutegeera. Ebyo ye tabiriiko. Kiri kiti ewuwo? Akati nonze n'ebintu byange. Abasajja abalina ssente abalinamu akamanyiiro kangi. Kayitirivu. Waliwo yagamba mukwano gwange nti enjala ejja kuluma onkubire. Abantu abasajja balina ssente balina akamanyiiro kangi ate nze saaba bintu byakumanyiira. Kakati ate otandika ddikalu. Saaba bintu byakumanyiira. Oba osuuse naddala abasajja I'm not easy. Okumanyiirwa ofa. Nfa. You are my sister. Ebintu by'abasajja ebyo bajja n'akamanyiiro kaabwe bwankozesa ssente. Nze ndi muwala atandika okuyiga okukola nga ndi muto ddala. Nga tuli muto ddala ddala maama yanjigiriza okugamba tutandika okukola nali oba mu primary. Kakati nvudde dda nga nkwata ku ssente ze neekoledde. Kakati tosobola kumbonyaabonyeza ku miliyoni 1. Simanya 2. Simanya ssente za nviiri. Mbukukubira emirundi 3 ena. Ku ssente z'enviiri? Nze kubira mbu ku nviiri. Mbu simanya renti. Goba tokimanyi. Olina akagambo koyogedde wali mbadde nga akalese. Miliyoni simanyiemu 2 omwegayirire. Negayirire. Miliyoni 2. Tosaze egayirira muntu. Kazibe 5. Kazibe 5. Sisobola kwegayirira. Kati bw'omugamba nti mpayo miliyoni 5 osaba omulundi gumu. Badde nina bye njagala omaliza wano bya miliyoni 5. Bwe toddamu. Bw'ompeereza 2 toddamu kunkubira. Zo zizzaayo. Ate nkuddiza zaaki. Ziba zaakoze dda. Naye toddamu kuba. Kuttaano asoboddeko 2. Abasajja bw'ojja wange ng'ogamba olina ssente. Zikozese. Zimpe. Kati oba tozirina tukwatagane mu buntu. Obeere n'empisa. Kitegeeza atalina ssente yeemanyiiza empisa n'obuntu bulamu. Nze njagala nnyo omuntu antegeera. Era nga takulembeza ssente. Siyawukana na Jackie. Okitegedde ne bw'ojja ne ssente zo ng'olina empisa. Ebyo bintu by'okumanyiira abaana mbu olw'okubanga ogenda mugulira iPhone. Omuvumireko. Omujogera okwo omuyita lw'oyagadde biki no. Ewange tebikola iPhone zikutte zimotoka zivuze. Ate kikyogenda okuŋŋamba. Kikyagamba. Ennyonyi zirinnya kakati ate kiki. Tayinza okuba ze ng'akuwa mansion. Mansion? Oteekemu maama. Maama maaso awo ngina bye nja okulaga. Maaso so kakati. Jackie, I mean omwana gwe togenda fugika. Maaso awo nja kulaga. Kakati nikitegeeza ebintu ebisinga byonna bye yandikoze. Bikola. Naye ate gwe njagala simubuuza ebyo. Kati gwe bw'ojja n'akamanyiiro ko. Nga naawe ogendera mu leeni y'akamanyiiro. Bw'onkwata obulungi ndi muntu mulungi ate nfumba. Emmere yo wagitegeera. Byonna. N'ebisigadde byonna. Byonna. Okay. Nze maama ya. Ofukamira? Nfukamira. Amagulu tegakuluma? Nfukamira. Naye nga simpaka. Simpaka. Ofukamira ne laavu. Si byampaka. Ate abasajja abagagga baagala obbafukamirira. Bannange baagala okubayita baby honey. Bw'otagimuyita ng'olwabalaga tomwagala. Honey wampaka. Lwaki wampaka? Kati kale okkiriza nti mweno industry mulimu enkwe. Kuba nze nzirozezzaako. Mpitirivu. Naawe ozirozezzaako.
nze taliemu bbiri atali enkwe empitirivu mu industry naye era toyina wogenda nga tewali enkwe. Kebe bizinensi ki kebeere wa kebeere mu nsi ki bibaawo just tulina kumanya ngeri gye tulina kukwazaganya mu bintu nangeri gye tulina kubeeramu n'abantu ne tumanya nti tulina abantu abasobya ogenda kusanga nti omuntu ali 100% perfect tulina just kumanya gye tulina bikwata. Bayimbi mu resort nze ennaku zino buli muyimbi ajja wano ajja ne sister we nga ye manager oba cousin sister. Abayimbi abasinga ennaku zino ba relative baabwe be baba beerako. Olowooza kiki? I think ndowooza era ebantegeeragana. Waliwo eyaŋŋamba nti baamukwana nnyo ne yeetamwa n'agaaka aleete kazini we. Bamukwana nnyo? Bamanager. Bamanager bamukwana nnyo? Baayitiriza omusabiriza. Era kati akubuuli naye kambuuza. Mpozi ng'oli muwala olaba n'omulalu bamuzaalamu ku kkubo. Tewali gwe batasabiriza. Kati akola atya? N'oli wadde emboga yeekyawa bamusabiriza nnyo ne yeetamwa. Ano gwe batasabiriza. Naye bakusabiriza. Oneekyawa mpaka ddi? Kati okola otya nga bakusabiriza gwe? Ndi wadde embogaano oba okukkiriza. Waliwo boogaana n'akuteekako empalana. Ng'oginteekako nga tusimbula. Oli muzibu nnyo naawe awo. Mwewalana ne mugenda. Nze nange nsimbula empalana. Nze nsimbula empalana. Era ojja okumpalana ng'okimanyi. Tinja kukuwalana paka kwa 100. Bisaagiramu ebyo. Kubanga obeera ku private gundi zaako. Yes, ze nkweka ate gwe oyagala ziteekamu mpalana. Kati gwe oba oyagala biteekamu empalana nga tusimbula. Owaye, ennaku zino butwalanga sho nti Karo aliyo ng'ennaku z'omwezi mukaaga Desemba waliwo ajja n'ateekawo nga 5 oba oli n'ateekawo nga 7 kyokka nga naye alanga kaasa mmeeme naye nga bulijjo alinga yali tamanyi nti alina otuteekayo sho. Tukitwale nti competition eyo eri healthy oba ereetera abantu abamu okuluzinga lwakuba abalala bakirabanga ye eri healthy. Mulimu abalowooza nti kiri healthy naye nze ku lwange ngamba si kirungi. Wanze kati konsati yange yalina kubaayo mu May. Naye kasita baŋŋamba nti waliwo alina okukola nga oba 10th. Waliwo wa 10th waliwo ne 17. Webale nnyo. Ne tugikyusizaawo. Ne tugiteeka 14th February next year. Era waliwo yateekako konsati oba zirina 2 we baŋŋamba. Ku 14th. Ne tugikyusa. Omanyi lwaki? 14th si Valentine's. Yes. Twaliko show yange naye abala ne bateekako. Kubanga baleka baali bategeddemu ebintu bibeera eno munda naye you know. Oba ani ababifulumya? Bano bennyini abatubeera baddobooza. Bano be tuyita bannaffe. Oba ne bamanage ba promoters like bayinza okubanga agambako munne nti ngenda kutegeka ono. So manja wange n'agikyusa. N'agiteeka mu December. Omwana wange mukolere konsati. Naye nga teriiko. Era yo kyova olaba twagifulumya mangu. Oli aleme kwekwasa. So omuyimbi yenna bw'avaayo n'akuteekako shajja kuba akoze bubi. Munnange kibeera wuwe like buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Ayinza obba ye kiba kimukolera. Nenze nga nze so akikolera ku muyimbi mulala. Ba njagala oshininge ku date. Olunaku tulukulekere. Bwe ndowooza nze. Okay, akatale ke katukute Jackie. I mean Karo. Akatale keka eri abawala abali mu myaka gyo nga bali mu industry eno kuba amaziga ngalaba kati gasusse. Naddala mu promotion y'ennyimba Flona yanga eteri kimumenya kati nga promotion. Bagamba basiramu. Bagamba bali wasiramuka no siramukamu awo. Saategera kyali kyakusiramula. Neze edini ya mwenjagala. Mbwera oyina sharia. Zo sharia nzirina kubanga. Wali wazigulira ki? Sharia nzirina kubanga tugenda nnyo mu maziika, tugenda nnyo mu lumbe. Gwe kaana gwe nja kukukuba. Sharia ziziika. No anti zoyogerako ze nina ziddira. Mkwano ddira kirala ne sharia kirala. Ddira ze zina abakazi bamba ne bataleega. Tebaleega. Tebabeeramu nga bawulira ku fresh air eka. Naye lwaki obeera oyambala sharia n'oleega.
lwaki ate toleega okulukuta bayi